Bagola etteeka ery'ennongoosereza eryogera ku bwannannyini ku biyiiye erimanyiddwa nga Copyright and Enabling Act, ekintu kya bannabitone naddala abayimbi omulina aba gospel nga babuganya essanyu wakati mu kulaga ng'ekiseera bwe kituuse okukongola mu ntuuyo zaabwe. Etteeka lino liragira buli akozesa ekiyiiye okusooka okusasulayo omutemwa gw'ensimbi mu kitongole kinaba kiweereddwa obuvunaanyizibwa obw'okukuŋŋaanya ensimbi zino ku lw'abayiiya n'oluvannyuma kizibatemeretemeremu nga buli omu ekiyiiye kye bwe kibeera kikozeemu. Wabula Abasumba bavudde ku nsonga eno ne basaba abayimbi b'ennyimba za Mukama okutta ku bigere bwe gutuuka ku nsonga y'etteeka lino nga bagamba nti mulimu ebintu bingi ebitaamulunguddwa bulungi naddala ku ludda olw'ekkanisa. Omulabirizi Michael Kyazze ategeezezza nti weewaawo ng'okuyiiya mulimu ogwetaagisa oyo abeera agukola okufuna mu ntuuyo ze, kyokka nti kiteekeddwa okulowoozebwako ennyo naddala ku ngeri etteeka gye ligenda okukwatamu amasinzizo. Nze ndi muwandiisi wa bitontome, mpandiika ebitontome ebiwera 5 buli mwaka, naye sandyagadde kulaba ng'ekitontome kyange kiri mu mawulire kyekyansuza nga ntudde nga omuntu tankubiddeeyo kajjambo ate nga kigenda okutunda emboozi ye. N'olwekyo omuyiiya alina okujjukirwa era alina okuweebwa empeera ku ekyo kyakoze bwe kiba nga kizimbye emyoyo gy'abantu oba kigisanyusizza. Ffe ekirala kye tulabamu mpozi olw'okuba tuli bakkiriza, ebintu ebyo biba n'obubaka obusitula Katonda. Kati olw'okuba mulimu obubaka obusitula Katonda ate ng'enjiri twagambibwa nti yatuweebwa buwa era tugigaba buwa. Oluyimba nga luyimbiddwa nga terutunda nga teru advertisinga lwandiyimbiddwa ku bwereere. Ono agamba nti waliwo obwetaavu obw'okwawula ennyimba omuli ez'ebyobusuubuzi nga bannyinizo bazikola kufunamu nsimbi n'ezo ezayimbibwa n'omulamwa ogw'okuweereza Katonda. N'omulabirizi Albert Buyondo agamba nti kyetaagisa okwawula ennyimba z'ebyobusuubuzi n'ez'okutendereza awamu n'okusinza Katonda. Omuntu oyo alina okusasulwa, naye kati kijja kitya eri ekkanisa? Ekkanisa yeesanga nti ebiyiiye ebijja mu kkanisa kati tulina okubirowooleza, tulina okulowooza ku nnyimba ze tuyimba, kubanga ennyimba abayimbi b'omu kkanisa ze bayimba ze nnyimba ze tukozesa mu kutendereza. Kati bw'oyiiya oluyimba n'obanga olwagalamu ssente so si ggulumiza Mukama, tulina okuba nga tufuna engeri gye tulwawulamu, twawulemu ennyimba ezigenda okubeera eza ministry n'ennyimba ez'obusuubuzi. Kati ekyo kiba kyawula abayimbi baffe, kibateeka mu categories 2, ba artist ne ba ministers. Ba artist tubamanye nti ono artist ennyimba ze teziyimbibwa kujjako nga musasudde. Ba minister zino ze nnyimba zaabwe era zo musobola ozikuba awatali busasule. Mu ngeri eyo ze ndowooza we tunayinza etteeka eryo, otherwise lijja kumenya omuyimbi yennyini yayiiya kubanga tujja kubanga abamubodde ate liyinza okupromotinga obulamu bwe. Mu kiseera kino ng'ebbago ly'etteeka lino ku biyiiye terinassibwako omukono omukulembeze w'eggwanga okufuuka etteeka mu butongole, omulabirizi Buyondo agamba nti bakufuba nnyo nga babaweereza ba Katonda okwogera ne bekikwatako ku miwaatwa gye balirabamu egy'enjawulo naddala ku ludda olw'ekkanisa. Ng'abakulembeze, we are going to play our role. We are going to talk to the president before he signs and even after signing, because of signing kirala n'okuteeka mu nkola kirala, the implementation. Ekyokubiri, tulina okwogera n'abagenda okuteeka mu nkola, ministry responsible eya culture eseeke tuwe enkola gyegenda okukozesa for that implementation of the law. Ministry ya agenda ndowooza yerimu ebyo ebya culture n'ebirala, etuwe enkola. Naye nga ne president naye nga tanasayininga, ne after signing tumutegeeze, kubanga bano bonna baripotinga mu cabinet. Ono era asabye abayimbi abakulu okulowooza ku bato abajja, ng'agamba nti singa buli kimu kisigala nga bwe kiri kya kukaluubiriza nnyo bano nga baagala nabo okumanyika eri ensi. Ba gospel artist nja kubasaba baveeyo n'eddoboozi, kubanga bo buli gospel artist nze nkimanyi priority ye esente zijje oba tezizze, ekigendererwa kye kulaba nga music atwala message ya Kristo eri abantu bonna. Kati baveeyo bakole eddoboozi eryabwe, boogere ku lwekyo.
bwe banakyogera oyinza okwekanga gospel music bwe bamuwa green light ng'awambye stations zonna ng'abantu gwe bawuliriza kubanga yataliiko bukwakkulizo. Ebbago ly'etteeka lino ery'ebiyiiye oluvannyuma lw'okuyisibwa palamenti kati lirindiridde mukulembeze wa ggwanga alisseeko omukono olwo litandika okukola nga kyokka ono obuyinza obumwe bwa ssemateeka bumukkiriza okulizzaayo mu palamenti bwe wabeerawo ensonga z'alaba nti zeetaaga okusooka okutereezebwa. Abagaha Mary Rose n'ekimuli Abudala be bakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.